Nenga okabadde medidad. Yes, all right. Mkutu kwa Kaifa Shiji the broadcast kwa tusinziro gezako okubanga tukwasaganya ensonga ezenjawulo nakati tuba tuyingidde ogezako okubanga tukwasaganya ensonga nga bwezigezako okubanga tutambula nagamba in entertainment we ready to serve you and that's why we are here and we got you served. So mukasera kano tuba tuyingiddewo ndino omukulu akomyewo Mubera ya Robado Mustyle. Nega last week oba mu interview yagwa twaliko nakolako interview naye. Of course abasinga Mwamutegeera is the one and only King Wiz Rap. So compare mu yo kugwese kuluntaza yenzani mola besika siko tadde mu obunzali mutima okono kuba kubonfukidde matali mpala abanyaka bangali Laka unogeze ensali bakatali banda banji wo musebu n'obuchayo obulagani kambe gano mamaja leka bizage mokesalo bana abakocha ebikoche mu miyayo bayimbi bananga bakocha temuli miyayo muri bakabi neba promoter je miyayo ratata kabum Jijeyo ala wanda inozo uliga musajja wa busungu ngera bo muya mu mbera zebezigeza ko kuba zitabana actually last week twali wano naye netugeza ko kubanga tukola interview banji nnyo kumwe abasenga yabakosa but waliwo abavayo bayimbi bano of course abamu kubona bamu supporting ale bagamba nti what he said was actually true ne bageza ko kugamba nti kyageza ko kubanga yo abamu kyabanyiga naye ate abayimbi banji waliwo abamu supporting ku kiche yayogera abali ku kituufu abuboka nenfunako okwemulugunya okwaliyo abamenyi ya personal abamu ne bagamba nti ebimu ku byayogera si bituufu ate nga ne bagamba nti wayogera nti tewetaaga media ojetaaga oba oyagala oba toyagala kuba media yekola ki yekola omuyimbi so olwakolalo King Wiz agezeeko okuddamu okubanga abanukula ku bintu ebimu bye mwagezako okubanga muteekawo nembeera gye mwagezako kubanga mumugezako omunnyonnyoleramu that's why we here today agezeeko bagamba si mu bubi abayimbi yabasisimula abantu badde bebasi olo season yanose yo bayimbi banange wake up yo my fandom the Makalmi champion King Wiz raga dancer a King Wiz Banton actually nakati Kaifa yantadde kamanyi era nateka ko musinde era kati otwogerera tudduka ekikumi kya 222 ra kati ngena kugulawo platform empya before nabagambye nze King Wiz sibadde muyimbi wa social media wa media nti wa TV lwansonga mubimanyi obusungu bwaffe nga ffe ba ghetto youth tulinawo ezalawo okuva ku media wachi waggulu ne tuba ne media okuva mu ba DJ abalina enjala netuba n'obuzibu ne ba promoter era abenjala okategedde kati fenga ffe ba young generation era abaana bakuze nga tetulina money tetulina sente twamanya ekintu kimu tunoonya fan base onoonya bantu bafani abo abakwagala mullo kubanga nze nzikiriza nti bakyali bange mwenna abali eyo abanjagala mumanyi music era n'abatamanyi tebanjagala lwansonga tebammanyi naye ate era omuntu alina IQ ng'ekola bwe mba njogera ebintu byange asobola omumanya obulumi n'ennaku gye mbogereramu sivumirira nze Kaifa sinjukira wankyokoza nnyo njogere ku bayimbi of course nakwali okukyokoza kyali ki sokoleke before nga tutuna bagenda oyogedde ku ba DJ abenjala ba promoter abenjala atwabe yagala okunyonyo kuba ne DJ wamu ne promoter ali eyo mucyo kikyotegeeza ba promoter abenjala nze nkimanyi bwe baba be bakitegedde naye kati kankinnyonnyole nga bw'oyogedde erifaani wange mukwano gwange njagala kuba wonna akyogerera mu perspective eyo bapromota bangi boogenda okukosa naye alibadde akuba shota jajjo kati muyimbi munnanga ali eyo kino kyenjogera gwe okitegedde otuuka ku DJ can you imagine okoze oluyimba lwo tobye ne producer bambi ne producer wadde obudde bw'ebiro bye nga teyeebaka n'asasula natta obudde bwe n'akola oluyimba mu bulumi ne luggwa nawe obusente bwe oyina mukyala wo oyina baddogo bwe oyina mama wo naye nogaakankole tune eno oyinza obba ejja yamba ku generation nembatubanga okitegeera omala ogikola okitwala wa DJ of which ba DJ bangi talina balansi gaabwe sikyo wabula abeera just naye akola bukozi bamuwa akacubadde waka ozza ate akusaba ssente naye ng'ebbaala baakubira bannyinaffe baganda baffe batuddemu oluusi twogera olulimi luki lwerumu King Wiz wano mu Dubai bali bakumyeko bali bakusabyeko sente like any DJ or any promoter before you perform
ekyo nze nganze kingwizi bino ebintu ebimu nvaayo oluso byogera nga sibyogera ku lwange nzekka wabula olw'obulumi bwa bannange be babikoze bangi wano mu Dubai nyina kyali wange omu yaŋŋamba bamusaba ssente sijja kwatuukiriza kubanga olusi njagala nnyo okwatuukiriza era ngenda kusomera abo abazze ne bannombagana ngenda baddamu mmwe wamwanzizeemu kitegeeza temumanyi ensobi yammwe ate temwagala kuyiga ekirala mwandadde mubuuza keifashi tuwe ennamba ya kyali kituufu bye yayogedde one on one tubyogeremu tukkaanye ensonga nze bayimbi bannange batiitizi nze ndi musajja wa kigambo kyange ama people power ndi ddoboozi ly'abantu ate ndi ddoboozi ly'abattaano bange abali emabega batasobola kweyogerako badijje mu abasabiriza ebyokulya muno naakuleetera akayimba n'otandika tosaba mpaayo 10 mpaayo 30 e Uganda mubirayi bambi bakyali baffe bangi balina talenti nibalemererwa dda odda kwa promota osanga promota mbu avuga akamotoka nze promota gundi nenga okukwata talenti y'omwana ate agala nonya mpago ez'amafuta komanina bro kati omwana gwosaba ez'amafuta agenda zijjawa bambi weise promoter to promote talent alesa akayimba ke just kale kawuliremu ekaba kabi omugambe no wano we watisige nakuyamba olwakino nate omusabe sente oluyimba otegedde nalo lubi terugenda kukola omusabye sente kana imagine obulumi oba oyagaliza watiyagaliza mwe balimbi bannanga abannombaganye nkimanya abamu temumanya ate n'ekirala nze by the keifash nsanyukira nnyo era omuntu ajja n'akomentinga okwange mbadde sikumanyi naye nkutegedde mpulira essanyu wannanoonyeza mummanye kubanze sinoonya bammanyi kiringanga yesu we yajja teyajja kulokola ate bakkiriza era yali agala abo aboonoonyi kati nze njagala mmwe abatamanyi I want you to know mbayimbi bannanga abali eyo nga akyajegeerajegera ebyekidongo komentinga ku muyimbi munnonge ebigambo byayogera byebyo ebiruma banno ebisibe banno mu upcoming emyaka 3 netutuuka okukaddiwa nga tusiba upcoming ekyo nkivumirira olwamwe obuyimbiyimbi obutandise okweyimbyayimba bannange mmwe nabagamba ekiba kizimu kyava dda nga kijja kibojjogola bojjogola bwe mutakigoba kati yalerumya Uganda kati King Wiz banga lyomaze ng'oyimba oba kati nja kigeneralizinga ne wano mu UAE and Uganda at large wali ogenzeeko ne bakuma microphone ku NS show of course no gamba omuyaye mwana azeze kuyimba ze King Wiz bape microphone naye nagamba sikumanyi tojja kuyimba of course kyali kikutuuseeko of course keifash wankugamba nti tekintuukangako mba mudongo ebyaddala kintuuseeko naye nakirwanisa mangu ekyo n'ekigobawo olwaki nakuba sitayiro entamiivu ra tegubindabinda byebe omukwano gwo gubindabinda ntidde mu ndongo gubindabinda byebe nenkola tuni ne Fiina Mugerwa nga nwanisa eryo zalawo tuba nakola tuni ne Fiina Masannyalaze olimba baleta tubangayo Blan Beats yalukola olimba lwakentulukola video yakabi just obimanyi era ezalawo yaba promoter ne ba DJ tebajwa budde. Wow, yeah, nice of you man. Yeah, no sir. So kakati bwe baba nga bali bakumya ko microphone I can understand obulumi n'embeera eyo yonna gye wayitamu naye does it call you oba kikwetaagisa gwe ate abasajja abogezaako bawandira omuliro gw'owanda gugenda ku affectinga bangi n'ababadde willing ogezaako okuteekera over bagenda kuba bakupeerereza babadde ombuuziza bali bafala nti baali bakumye kugone kugamba byannemako nina kigoba mangu nenyimba style eyakabi bafala nembakomyawo ku line nengoba ezzalawo eryo so kankitandikira mbuuziza ekigambo ekyokungoba ku stage okunyima microphone ekyo buli muyimbi by the way kituuse ku bayimbi bangi naddala ng'ovaayo okuvaayo kuno kati keifash kankubuulire ngwa tolina sente chovola bamugenzi katoli bwama yakyogerako embwa zimanyira baganda bange bino byembagamba abayimbi bana abayimba senti no bayimba abamuntu olwa talent wabula abamu tebasobola kulima tebasobola kwetika bifuluusi nga talina mu ka talent katagezaako kapolishinga akole vocals afuuke wakabi anoonye ki sente naye ate gwe muno n'omugoba ku ttooke omuntu anoonya sente agoba okumanyira kati nakitegeera abantu bano banyima microphone abamu nenkola ddoboozi nenkola energy nensula mu ddoboozi ensula mu nsozi bakyali bange ab'Nansana ab'Ewakiso ab'Emakindye ab'eye Mutukula ku boda Tanzania ab'Emasaka mu njulira
abamanyi nze ntwete mumanyi kati mugenda kumanya bamujja kujjukira amanyi ekyokakyuka nawe ekirevu nakijjeeko olw'omulimu gw'enkola ya so naye just nti byonna byonna nagezaako K-Fashion bigoba okugobezzalawo eryo kati ate obuzibu ne bujja nenfuna generation nenfuna abaana benkwatako nenkola ekibiina bakiyita Bamdig Empire tezalawo neridda ku baana bange nange sinkyayinonula nkyesisumbula neridda ku bataano bange ne batuzalawa olowooza kyalibadde kyamakulu okubanga otandika empire y'abayimbi nga gokwenyini naye tonaba kukikuba kutuuka ku topu nagenda okiraba nga betwandyesibeeko batuyambe ate tebatuyamba kati ng'ogenda otunuulira ku style gye nalina n'amaanyi ge nalina nze ndi musajja wa kabi ekyo kyo nekkiririzaamu kubanga nina abantu abanjagala nina fan base eyanjagala nange ne baŋŋamba wizirekera okwerabira wano werabireko waki wano era kino ekintu nze on'okwekkiririza bino byenjogera si maanyi gange nina bafaani bange nze n'obusimu bwampisemu ne baŋŋamba King Wiz kyewakoze kyakabi bannange kyali waffe Actually, I received a message from one of the artists, Bonnyman, about kiri kyewangamba nti weesimba okuba chairman kansala ye muntu yasinza okinkakasa nangamba kuba naye ava nangamba sebo oyo muyaye kyegambe yaleeta kulimba nayogedde mazima lwakubabuzibu tulina K-Fashion kiraba naga naye abasajja nga abakomeredde nnyo abasajja sabakomeredde wenayogedde kwoli atambula nga ayogera bintuntu sinzi no mu bubi ate okyali wakabi omulala enyambala era nkimanyi wanajjana jakyusa ekyo kyonsifuddeeyo omulala yawandise sagala bale you people you may say nti oba ngala kuteekawo mbeera oba ki naye this is I think in the messages of King Wiz olaka wazirabye nazeze mwana nenga njazi nti ekyo nakyogedde ku lo kubanga wenna tunadda 111 tebajja tereza naye jasi nti ate bakabi nze just kyenzikiririza nti tulina kwegatta tweteke mu kiti ekiweebwa ekitiibwa ne bali abasajja betuvumirira abatatuyamba batuke balabe nga ntuufu tusaanidde okukola ki okuyambibwa olowooza abantu bano abagezaako kuba betwaliisenga abakola endongo muli bayimbi mwa mu producing enyimba of course naye waliwo abantu abakola endongo the likes of DJ promoters ba media personnel because ate deserving respect n'ekitiibwa ekyamaanyi kubanga like it or not you need these people at the end of the day to promote your music at the end of the day to put you where you need people okubanga bagezaako okubanga bakumanya naye gwe bw'obayisaamu eggaali kubanga kikiriza ekigaane wano mu UAE one endongo ekolebwa media two ekolebwa ba DJs three ekolebwa ba promoters tutya promoter yagenda okuwa ekivulu kwogenda okuyimba okitegeera DJ yagenda okuba music wo mu club media personnel yagenda okuteeka ku platform ze enso kumanya bwe bovayo n'omuyisaamu eggaali noyisa mu promoter eggaali noyisa mu DJ eggaali endongo Wiz egenda kukiritibwa kati K-Fashion ekyokubiri bakugobye ku veno oli K-Fashion abo bakyali abangambe bangobe ku mwe abaveno Venom eriruddawa ekyokubiri one of the biggest club here in thank you for being African club thanks ekyo I respect okay nze nyina obuzibu mu njagala nkwagale mwe mwali mutwagaddeko ffe ng'abayimbi kibuuzo kimu no okay sijaba okuleko fees abayimbi muyina omutima mmwe muyina emmeeza gye mwali mulizavinze nti eno y'abayimbi baffe muyina show gye mwali mugambe tutegese show y'abayimbi b'e Dubai mmwe eyo kirabu yamwe tungi kolimira kubanga muli ba bombo wall temuddamu nakweringira ku baana bayimbira wano kubanga balina bayita mu haso mmwe Venom musanga bannyinaffe bafaani baffe bakyali baffe abandi twagadde be babasasula ssente ffe ne tubaga mugende mubeereyo bannayuganda bannaffe naye mmwe mutuyambye ekikale ssente zennyina mwe mwazimpa sho zange nnyimba zange mwe zigira media platform mwe mundayikinga abo bakyali balina likes mekazi bateeka ku gundi z'abaana b'e Dubai temuyina media platform tetulina kye tubeetaaza nga temutwetaaga uli mumba mutwetaaga bannaye tubaagala we don't need you the K-Fashion nyina omukazi wa Meta Nyondo Media oyo omukyala mwa respect nyina K-Fashion yogi okyali mwa respect nyina omulenzi bamuyita Wills mwa respect kubanga ayina kyagatta ku bayimbi amanyi obulumi bwaffe ate obuzibu kati kagwambe ebigambo bino
aba basajja simanyi bakimu yetuma erinnya ly'abayimbi simanyi Kimu Nana oba bye biki oli ne yetuma DJ Ramu balabika bayimbako ne bagwa kati muba mwalemererwa okuyimba ne mulemererwa mulowooza mugenda kulumya ate abalala bagezaako never temugenda kutulumya kubanga mwatulumya nga tuli Uganda wano tulina ssente omuntu ng'alina ssente ng'alina omukazi omulungi alina bannyina b'abalungi alina bafaani b'abalungi abalina ssente tulina bafaani besi tulina faani besi yaffe kino nkibagamba ama vibes yuji big up kubanga wankonyeeko kasimu era vibes yuji oli musajja wa kabi naye ate bachali abo bachalibo nayo bagambe nti ono omwana sinti nombubi nze njagala twogere Ramu nakubonga kokko nego wali ombonzeeko olowooza nakubongako nga njanja nkukene kanda bo oli otya naye oli wakabi naye obwakabi bwo bugabireko ku balala waliwo DJ bwe sitera kwogerako nnyo simuyinako nnyo buzibu lwakuba wakabi bamuyita DJ Waswa simutuukiriyambako kyobalaba abantu abalina emitimatima emirungi babuuka mangu DJ Waswa oli yukke big up kati bwe nkutadde waliwo DJ wange wakabi DJ Avasti owakabi nze badije mba respect ne to the extent obango inazalawo mu baana abatoba banaye buno bulumi K-Fast eno program kimayi wagikolera ffe tweyogereko kati mwe bayimbi bannange obanga tosobola kujano n'otuusa ddoboozi olowooza bani agenda okuwulira nze kati kankubuulire nze nakolamukko ku nnako nze nina amaanyi agakuba abadonga abo abamu naye saagala lwana nabo kati njagala waliwo gwe baŋŋambye mbw ayagalaku gwe eyo Venom nja kujja mbasibe busibi mmwe nze sirina budde bwammwe nsooka ndi musajja w'amateeka amwe politician ndi musajja amanye etteeka najja wano nga ntambulira mu tteeka nyina Emirates ID 3 zonna zifunye mwaka ogwo. You can't tell me anything because I'm looking for money. Nkola wano wendaba tekiggwa ne ngende walala wawo ekigaana ne nnumbe walala kitegeeza I follow I know rules nja kukusiba nebe bigambo byayogedde okunnoonya nnizo okuggulako kati omusango omanye nti ate bano abaana si badongo okusomoka Uganda n'otuuka wano we tuli bagezi naye temutufuula badongo ekirala sikulinaako buzibu ate ne byogera bambi nawe oyogeranga ggwe naye just tulina kukwatagana kino nkigamba tetulina kwekubaŋŋana kubanze tonatandika olutalo nange tojja mmalako secondly nze sitera kwogera nga manyi nnyo kuyimba okusinga okwogera njogera mbanga anyize naye mba sinyize naye just message njagala ebatuukeko mu respecting ku baana abato munoonye engeri gye mubudaabuda emitima gyabwe abaana mujja kusanga babuuse bagudde ebizibu baana abato bawano n'endongo oyo Dr. Wiki agize okwetuga nze mbabuulira is the Jesus of music here in UAE. Omusajja atukira okweyita Jesus gwe ng'omumma akazinda waneetugona muddawa Boniman omwana akuwa endongo n'ebyenda ne bituzonkolokoka Achibrain n'agitambulira okuva eri Abu Dhabi ali mu bbaasa agulungutana okuddayo n'alinnya mu pataani yakugambe tomanyi kyoyogerako agenda kujjira one on one. Yes kyekyo kye babi kye njagala kati olaba ekintu ekyo kye twatandise Dr. Wiki n'akugamba ayina statement gyakozeseza yabadde so hidden akubanjirabidde ate sirinaako data n'alibadde nje okusomera abasomi bagirabye nga Dr. Wiki teyadde musanyufu n'ebigambo ebyo actually Dr. Wiki ayina show concert ye egenda okuwapeninga mu mwezi gwokutaano egenda kubeebeerawo abantu bonna bambi go and support him banne mugende muwagire omuto oyo omusajja oyo era nange nja kuwaayo kubanga we support him on his EP. Yes, man. Let's all be there. Dr. Wiki big up on yourself webale maanyi ago kubanga ekyo kirina kyekikwongerako wadde nze nkusomeramu ebimu naye nga oli muganda wange ebyaddala nange nina show yange kati ekyo mbadde sikigambye bafaani bange bampisizaamu omanyi K-Fast nawe mba okugamba ebintu ebimu bitegeere bulungi nze nyina fan base etali eyo yakunjubisa bafaani bange nze nyina lines bbiri kati if you have a show here in UAE, yes, abantu bano boyisizaamu eggaali, you need to apologize to them. Okay, let's see. Oh, you know kubetondera. Will they apologize to us? I don't know. For the heart. Bozana kwetaaga okubanga promoting endongo yo. Ogenda gitwala mu kirabu ki etali Venom, etali Aurora, yadde gye Waswa. Kati kankubulira ekirala K-Fast. Munange mbannanyini makirabu munatusonyiwa neffe ng'abayimbi n'abaana badigize ne baana ba celebrity ba wano ba TikTok abakabi bonna tulina engeri gye twaterezezaamu ebintu byaffe okusinga otulumya emitima n'amabaala gammwe tulina yachi parties tulina amaato gye tutegekera kati ebivvulu ng'omuntu aveeri stress zaamukubye edda
atajje mu mwala abantu abamunyirira obwenge no twabana ajja kibembe kye ne bagenda ku boat cruise twafunye tulina pool parties mu swimming pool gym sauna tutegekeye ebintu byaffe ya kigagga kikungu abantu nga 10 ne tulya omwana asasula emibiri bye nga talina kyegize kone DJ Baxter nabe yategese gundi tututachi byanyumi zitegeeza nti ebbala mwe twetaaga n'okusinga ffe tetulina na budde wano tulina obudde bw'emirimu keifa musajja mugagga budde kibwomala mu bbala kwekanga bakukubiri mukamange jangu bakawo ndi bize naye kanzije kitegeeza nti nabo batwetaaga manze ku 10 ebbala njiyira mu 2%. Ndowooza kitegedde ku 10 promoter ebbala gigenda mu 2%. Oyinza nawe nakusanga lumu ng'olina wooli naye era wali ku mulamwa gwa muyimbi yali azizaawo ali alikukuyi n'omukwata ebintu byawe supiidi ngenda okunoonya nkukwatemu awo nkwebaze naye size ku interview naye njagala nkwebaze webale kyokoze ondabe ontegeere naye saafuna mukisa n'oyitamu okategeera so kale kino ekintu kankiyise mu bufunzi bafaani bange abali eyo mwenna nsooka obbeetondera olw'obukambe bw'entera okukozesa naye bambi bano abantu twagondagonda dda ebyaddala ne buli wogonda ennyo ate bongera kunafuya ebyaddala kati nammwe mukimanyi muyagadde abayimbi abavaayo ne bayimirira ku maanyi gaabwe kati waki muyagala neveere ng'abantu bano nyina emyaka mugimanyi kati wemba nkugayo nyina ennyimba za myaka 5-4 kitegeeza nagondagonda dda leka baana basajja najja eno okukola sente zange ndekerawo okugondagonda era kiringa n'omukazi womukwana n'omugamu nenje atukola amaka tuzaala abaana nakulaga yetaagala obugabwa genda ndifuna omulala ayagala okuzaala ye bino byokudda ku bashuga mame mbu batuzanyireko twabivaako katwekolera so nsaba media platforms eziri wano mbadde mbasaba nga sinnaba kuleeta maje gange ffenna tuwandule ate tukolemu amaje tulinamu abakuba endondi tulinamu abenjegere tulinamu abamacupa tulinamu nete twagala ba violent kubanga tusobola okujja mu bbala banywerayo ki si mwenge wenjijja nekukuba ecupa tupapata miivu manatamidde ate ebbala erina layisinsi nze tujja kunsiba nti nkubye omuntu mu bbala yes you guys me I know laws ebbala yabatamiivu era newolopa baga bayikubiddewa mu bbala nabali batamiivu ebbala biba byamama otegedde batamiivu naye ate abaganda bagamba omutamiivu tabagambwa anti mu baganda kati eno mateeka kati DJ nawe oli eyo olina n'eccupa eri awo onywa njijja nenkugjayo ebyuma nembiwamu yes nembiwamu nenkukuba sirapo zange ate abaana enjuki nezikuluma awo supidi kitegeeza nti tulina okukwatagana tuleme kuba violent kuba nafujagoliko nobeba music giant nze sifuddeyo njagala ogamba bakyali bange abo ba DJ ne bapromota ne baani si bonna ba DJ abamu wenjogera ba DJ sigamba ba DJ bonna wano tulina ba DJ abakabi nina omuvubuka bambi mbadde simwagala simukolera kalango naye nojali wakabi bambi sijja mwogerako nja mwogerako mu paati endala omuvubuka Balista munnange aliwa yena wali awo bambi mulungi alina ebintu byakola tavuma nnyo bantu akola ebintu ya content naye ate akyaza alina bayamba gyali timo mulungi omulenzi Balista DXB Fire Show okyali wano CEO Balista Timo omukyali Ghetto Youth yakyaza Bonman nalabakolera Bonman nga mukyaziza kati olaba okyali wewe batyo balina kyebagatta ku tofaali ate era akyaza nebino ebidongodongo bino ebituvuma ate ebyobubaala n'abiwa platform era bikyali bye amanze bakyali bo tebagenda ba bakyali bange ku TV kukyalako buli omu ne bwoba kati nga bwakavaa ne saa zino wakaguwandula ate Ram nekimugana kujja n'atuula wano gova okuwandulira by the way bino ebintu sisaagala kuba enemy wammwe wabula njagala mulonde mu njimanyi bigambo bibalumye naye munsonyiwe nze sizza wano baweweeta sibamanyi nnyo kuba nammwe timugamba temumanyi so lwensonga eyo munansonyiwa nakirala nti kyensaba mwenna bagenze mu comment section ku TikTok yange ne ku gundi zange ku YouTube channel ya Kfash nze Saturday ku YouTube olensonga ngenda kugulawo social platform handles ezakabi empya eziri strict nga no joke no nonsense kusabula busabeze bebandonge ebandiri bada wangambye ekigambo kyannomyemu kyali omu nangamba tozala wabanno ne olulala obanga owuliriza genda olabe mu benzalawo olabe babo banyeeze
bamanyi ensobi zaabwe okuleka abo abagezi abayimba obulungi era bebavudde ne bagamba kyali waffe big up on yourself naye era abasirusiru bavudde atenolagira ndimo bavumira bino ebidiribadde ebidingidi na message gye ne bagamba weepanka olowooza oli wakabi mu kuyimba okoppa Bafana. How true it is? Gwayanvumye gwe okoppaani ekyo kibuuzo kati kale n'ebirala nkuyimbira oluyimba lwa Bafana owulire nga noti ne koodi zonna nga wazi ate nekyansisimba nga Bafana kwanza omuyimbi gwensinga okwegomba ne gwensinga okwagala Dr. Jose Chameleone era njagala nnyo ennyimba gyayimba. Ekirala omuyimbi omulala nnamba emu wange Bobi Wine togamba nali mukopye wembanga ate nyimba ng'oli oli naye asobola obbanga ayimba nga nze kubanga tomanyi bbanga linayimbira tomanyi lyeyayimbira wabula omukisa gukwata oyo n'avaayo. Ekirala ne gwogamba mukoppa naye atampa respect kuba byayimba byakabi nange kanywe mbanga ngezaako bbe kubanga ye gwani akumanyi kati gwe tonvumye gwe nanyiza okugjewo nenkometingayo nti oyimbanga Dr. Wiki so tali banga bigambo mwogera mu bisengejje mwana. N'ekirala ate namwe abakomenti nga kyakabi mutaddeyo obudde n'otayipinga kitegeeza ontegedde. N'ekirala mwongere okunvuma mwenvuma abalala bajja sekaseka ate abalala banjagale. So big up yourself. So kati kino kigenda kuleka wanga King Wizi ng'omaze okugezaako okulowalinga down egyali badde emikisa gy'okwelevatinga mu UAE wano wamu n'ogezaako kubanga openetrating endongo kubanga nze I myself nali mpuliddeko ku music oba nzize muwulira you're not a bad musician. You have a good talent. You have a good pen in writing. Simayo benyimba zo gwe zewandikira oba oyina kyali oba omuntu yenna akukwatamu. But if it's you have a good talent, you have a promising talent. Thank you so much. You can elevate nebo batolumbye muntu yenna. Still your music can stand out. Ate n'ekirala newemba nnumbye omuntu yenna nze sirumba muntu w'amazima baali kumulamwa nze ebigambo byange musenga abate nze obuzibu nyine obuzibu mpita nnyo kebbali sitera nnyo kulumba nti naye abantu abalina aicho amanyi obulumi lwaki saagala koona nnyo bwe nti wabula noyo gwenkoonyeemu asobola ogamba mwana kyaliyo mwana batusonyiwe naye ekirala sirirwedde kuba weeweeta mwana neoba muyimbi munnange n'ozindikira ekiyimba ekibi sikiwabudde wakwasirina buzibu nayo kwasikumanyi nnyo naye obuzibu bwe mba nkumanyi gwe likyali wamugamba mwana oluyimba teluganye bano abantu bajja tuzalawa bajja tuyita abatamanyi kukolaki kuyimba. Ekirala nlumbuziza kino okugira abantu abandi badde banteekayo ne bankola batya kinambaza nange nenkubuuza ebbanga lyemmaze nga mbawa ekitiibwa mbeekubakubako bantuusizaawa tewali. So wembanga mtufu ngezezzaako ng'era bwanvuma kati genda ku YouTube yo leero bana njagala Keifa yonyenge gyewatema obuntu buno ne ba short molos genda onoonye olimba le bayita tubangayo King Wizi featuring Fina Mugerwa genda onoonye olulala bayita gubindabinda by King Wizi kubindabinda byebe genda onoonye olulala bayita mavumbavumba by King Wizi zirina video genda onoonye olulala bayita Nalongo by King Wizi genda onoonye olulala bayita Amagonjo huyu bamdigi kijirogaziye mpisewo sitaire eri makunale era nali ngamba babombo wolo bavewo tuisewo style makunale lwakuba nti abantu bagala nnyo ebyononesi kati engeri gye naluleeta ng'era nyakola bereeta attention paka nembiga kati nkyanjudde nkitaddemu ekisumuluzo nvulumudde bukya ku bbali enkufu enyegenya bankanulidde kati raba bwe bamala ebiseera bantega mpesinkano konsanze mwana wattu tonnemye okutyabula n'omwana kuba patapata mala akababba tunacheza pasapasa lukaluka vunjavunja nyonga ulira ntokota butokosi big up my wife big up myself n'abali bakyali bange big up bakwano bange mwenna nze nkomyawo King Wizi tujja kuba tumuzza mu session enaabezeekaawo leero abadde azze kugezaako kwanukula abo abaali bagezezaako kubanga babaako bye bamugamba naye mu kaseera kano olw'embeera y'obudde titugenda